It is the final channel Zanel alongside SPV Graphics. Yeah, tubadde tusirikiridde munaye twakomyewo back to business. Right now tukomyewo ne list y'abasajja. Abasajja Rema batalina kwerabira mu bulamu bwe. Bingi byogedda ku Rema. Rema afuuse ensonga ku social media mu mawulire mu buli wamu. Naye Raymond yajja atya okuba Raymond. Tukozeyo list y'abasajja boyinza okugamba nti without these people Rema wouldn't be. Tutandise n'omukulu gwe bayita Paul Saka. Ono ndo ye musajja muwandiisi wa nnyimba za masomero. You all know Rema yasomera ku basare ya kuyimba. Era okuyimba kwe kwasomesaako Rema akatono ke yasomako. Tujja bawa n'okusoma kwe. Naye nga ebiseera byonna ne Rema okumanyikibwa n'omukyala ono w'okutula alimba n'amakulu okumulaba yamusanga mu ssomero ng'ayimba. Omusajja ono Paul Saka musajja muwandiisi wa nnyimba era nga y'omu ku badiscoveringa nti Rema ono muwala mulungi nnyo mu kuyimba. Yayimba obuyimba bw'amasomero awo. Number 2 ne tubeera n'omusajja Bebe Cool. Bebe Cool ono waazuula nti Rema ono abacking ennyimba mu studio that was at no end. Asalawo amuteeka mu Gagamel. Ayimba naye obuyimba nga Season Seko. Ayimba naye akayimba ka reggae bakayita Missing You. Amuteeka mu hype. Tugamba mwana kyoyo omupya azze osobola okuddayo video obwo. Hype yagimuteekako bulungi nnyo ensi n'emanya Rema. Number 3 ne tubeera n'omusajja Nisenre. Nisenre ono yali songwriter wa Gagamel nga awandiikira nnyo Bebe Cool ennyimba ez'enjawulo. So awulira eddoboozi lya Rema amwandikira akayimba Oli Wange. Oli Wange oluyimba lufuuka lwa tabbu. Rema had nothing apart from her name Rema and the voice. Naye omusajja ono naye tulaba mu mikolo gyonna waneeno teri amwogerako. Musajja y'okuyimba kwa mutagala kaawo naye akyawandiika obuyimba yawandikira kaawo Chozo ne Becky hit song eye yaliyo bakuza. Musajja muwandiisi mulungi kyenyinza bagamba. So Nisenre naye ya contributinga kinene nnyo mu kulaba nga Rema afokasita. Ne wabeerawo musajja is a very silent man naye nga musajja wa tabbo nnyo mu kintu kya music. Bamuyita Croach. Twamuyitanga Peter Croach ffe bakyali babedda. Simanyi katakyali nnyo kyali wange yambulako emirimu gyamutwala naye ya producinga akayimba Oli Wange. Musajja muwanvu alinga antena. Yakola akayimba ako yakola obuyimba bungi nnyo era obwa Rema obu radio bwe yawandiikanga era ennyimba za radio ezisinga okuba ennungi yaziwandiikiranga wawo n'omusajja Peter Croach oba goyinza okuyita producer Croach. Oyo naye teri amwogerako mu kintu kino naye nga ye yakola oluyimba lwa Oli Wange. Ne tubeera n'omusajja Eddie Kenzo. Ono ye bamwogerako. Eddie Kenzo ono okufuna Rema ebiseera ebisinga omuyimbi waafuna omukyala amujja mu music amujja mu show business n'amutwala abeere mukyala. Naye okubeera nga Eddie Kenzo yafuna omukyala naye n'amuleka mu music nze ndowooza kintu ky'amaanyi nnyo ekitalina kubuusibwa maaso nti whereas waliwo ebyagaana waliwo ebitatambula bulungi naye Eddie Kenzo tujja mu respect nti yaleka Rema talent ye n'atagituulira ne bawandiika ennyimba n'amukolera ennyimba n'amuwa ne time to establish herself as a big artist. Okitegeera tebakozeeyo kolabo naye maybe it was because of business lwaki tebakoze naye nga Eddie Kenzo ono naye tujja muwa ekitiibwa mu kategori yonna mwali. Ne tufuna omusajja ono Dr. Hamza. Dr. Hamza ono naye alina amasappe gatadde ku Rema tetumanyi oba kagenda beera weegati paka oba galiwo just waliwo story ezatandise okuyitingana nti ebintu bino biyinza okuba nga Rema yateekamu kubanga twagenda okunoonyereza nga Hamza takolangako yali just ku intani tayinza kubanga sente alina ayinza okuba omukyala. Rema yasazeewo abeere sugar wife wa Dr. Hamza naye nga Dr. Hamza naye alina kyatadde ku Rema ekimutadde mu hype. Why? Genda n'okwakula omusajja yawangula BET n'omukwakulako omukyala wa Dimpo Uganda kagwe badde naye tekiba kyangu. So beba basajja mu bulamu bwa Rema ndowooza as for now batayinza kwerabira oba batalina kwerabira. It is the final channel Zanel alongside SPV Graphics. We out.